nyimba zo katugeze luyimba kye Spice awo. Wabizo dutsa mu lusungu. Mu lusungu? Shinyawutu. Angamba oluyimba lwe. Ati nyimba. Nganyiza lusa mu lusungu. Mbeme mu China, mu lusungu sisobola bwa lusobola. Bakale mu China. Luyimba ki? Shinyawutu. Luyimba ki? Soko yogeno luyimba. Kasoke luyimbe mujja lutegeera. Shinyawutu. Ini shawutu. Shawutu wino. Lutegedde. Sigurawa. Sirire jula. Hey, abengala bandi musimu. Wama sirire jula. Nekwe Spice. Tukusanga ebintu bino waneeno wammanga ekisoka ddala twagala mwana. Asibaza ino omujja. Buno mwezi twagala mwana. Twagala mwana. Omwana. Akubuze wana. Yono. Nina bano madwati jangu. Ekyo kyoyagala kikuwulire. Twagala mwana. Twagala musajja. Musajja mulina. Anenda tutaka musajja babbi babasajja. Lydia Jasmine anonya abasajja abamu bakubalira Spice bayina basajja. Ogamba omusajja. Kiryokulaga ayina basajja. Tannalonda. Bagwe boyina abaki? Wote bw'oyogedde mu maaso ga kamera gano ogamba abantu tannaki. Oli kyakulabira. Ndowozezza mwe mugundi nga bwe boobalina ne Spice agaye tannafuna. Omusajja. Olina omusajja Spice? Nze ngamba Spice ngenda dda Allah ba celebrity bona. Zinaweza Spice. Zinaweza Spice nga tuli Seychelles zibiki. Takusobola. Oli muzito. Onyamye naloota sigambye nti nno. Ne boteekawo. Weewummuza. Olw'okuba toloota. Kyova Katonda yakola. Wallahi sibuyangayo muntu mumpi anyumya kirooto. Teri muntu mumpi aloota kati aloota ki? Osege teri amadwatu wali olooseeko bukyango bawo mulamu. Ebirooto biba bimpi nga bimpi tasobola binyumya. Ne Chosen Beck yagobya abasajja abampi. Kati ate oyo Chosen Beck yagobya abasajja abampi. Omusajja ki omumpi? Egejjali Omu-Indonesia alina kubeera bw'atyo. Ate kyamwana oyo mugamba bambi. Spice ngadduka. Chosen omusajja gwe yafunye. Yaga balina bangi olw'okaddiiru, simikaddiira, waliwo baani kati nsaba oyo gwafunye babifumba. Leka tuswaza, oli mu kika ky'abampi. Tukoyo twaza abampi Chosen. Jango tukoja owulira naye nga woli. Naye tugenda kubuulirira. Kyenjala ku Chosen kiri kimu. Mumalize mu emboozi yammwe nziza. Spice todduka. Spice tofunanga omusajja nga akusinga omusinga ssente. Ngamba omusajja batojja mu wakitiibwa nga omusinga ssente. Oyingira w'oyagalira. Buli kimu ekikolanga bw'oyagala. Tosobola kuwangala naye emyezi 6. Olina okufuna omusajja nga mugagga. Ng'omweguya. Totukubuulira tuli baganda. Okitegere. Olina okufuna omusajja nga mugagga ng'amusinga ssente. Onaafuna omusajja nga ati omusinga ssente. Katugeze kati Spice nnono katugeze mu. Nze ndi mugagga. Nange sowa kwagala kakazi kabi bwe kati naawe. Anayagala ddameje. Omusajja omubi mwagaza ki? Nange omukazi omubi nga gwe mwagaza ati. Oli mubi. Ate omusajja talina wadde enviiri ku mutwe. Spice bannange. Muno ng'omulabisizza. Spice kulikayo. Bibadde bitya gy'obadde? Nnyo, malidadi sana. Kikamu 360. Mulinde katono bani nina kintu yole ekibuze. Lindako soko. Tomanyi yago ki? Ani abyakabina kona, ani abyakabina ka Spice. Kali mu motoka. Kali mu motoka. Agenda kambala nga tugenda ku stage. Agenda keze mushiti. Nina kazwala Spice wali nakabichuka. Era Spice yasinga obulungi yasinga okuyimba ate n'ekyayira akola acrobatics atuuza nko gali ngambo. Spice kanaka, this is beautiful. Engato nungi ebadde ngawo. Najije bulaya.
Yalinye ennyonyi. Bannange yakabi. Emwa. Okay, Spice Diana. Stagia. Emwa. Kali 10 years, eh? Ah, kaiseke bang. Mwaka kolea video. Ekifaananyi. Okay. Gwene Lutalo ebiseera ebyo ekirowoozo kyava wano gamba tukole akayimba. Ebiseera ebyo mamange managing and pushing. Okay. Lutalo. Like he was a mutual friend ku muntu omu gwe tumanyi. Okay. Mwami Rogers Kijambo. Oyo mwami Kayemba Solo. Kayemba Solo oyo nno yanderako eddadi wange. Okay. So twalina abo ba mutual friends. Bamanyi mulamu bwa David Lutalo. So wetutyo getting across. Tukola collab. Then we had a mutual friend DJ Ericom. DJ Ericom yalina nga office wano ngokira ng'ekibuye ku mazzi nga yalinga DJ bagita Club Volts walinga wo office ya DJ Ericom. Mutual friends betwalina. That's how the collab came. Okay. So tutunulire endongo bwoze okomyewo. Kiki omuntu ajja kwewonya okushifa bada isente balaga bamba mukyala isente azirina wewunisa omwagalwawo. Buli kimu ali bulungi. Lwaki adda mu ndongo? Soka. Bafanzi bange badde bakidimandinga. Kubanga endongo yasooka byonna. Endongo yasooka surprises. Babadde bakidimandinga. Okay. Nekirala already ojjukira obuyimba obwedda kati nga kakayimba 10 years ago. Engeri gyenyambaza abagole ku Hosh Fashions. Oli abadde ajja nakugamba Shifa yambaza omugole naye neza okuyimba kanzi kutereko oyimbe kati nga muli ogamba ono baagula biki. Kati agula nyimbe ki. Naye yali akulaga akuguze jangu oyimbe. Okay. So kati bwe bazze bansupportinga silently ng'ate nze sibiri kunengamba why not business nekitunulira mu ango ya business. Nendaba nga tekirina bwe kinzija kumulamwa ku byendiko. Okay. So definitely no komawo mu system. Okay, Scofield oluyimba olwokubiri onina olufunye? Okay, ngawo tulufuna tereza network yaffe nga wetereza. So tutunulire mukoma woko okomyewo tukokonya oboddayo kuba abantu bajja gamba aze esegera. Wakingamba no kingamba nga tetuli kumpewo. Wankubira essimu after hearing the song. Nongamba okomyewo tukokonya obojjidde ddala. Back for good. Okay. Yes. So abawagizibo nyimba zigenda kutambula bweziti empya ngana empya tugenda okulira enyimba endala mulionina then nakapya kabaita ndalimba ke tugenda okufuna masawo. So production nengeri kanani akakola production akalutalo. Production akalutalo. Ani ya producer yali producer. Ronnie Interland Ronde Donnie Interland Studios. I think he produced the song. Yeah. Then the video yakwatibwa ya Sin Khan Crimson Films. Biseera ebyo ng'akola nnyo n'ewayiga. Ewo musomba yiga neera n'abeera nnyo mukwano gwa Bena namusinga ne nabbi omukazi. Gamba nti yali mwami wa Bena. So wetambula. So then Lutalo yawandika naawe oba wawandika oba yatole. Nawandika ebyange. Okay. Then Lutalo najja naye n'asuulamu ebyange byawandikibwa Kose Vicious. Kose omumanyi. Owa Radio Sapienza. Wali abeera wali wogenda okukolera. Tabanuuza abeerawo nnyo naye nga akola ku Radio Sapienza bakadonkamu. Kose yawandiika ebigambo byange. Kose nga wa tabu. Yes, Lutalo. Mu mutwe ogwo ogumulinganga ebbakuli. Lutalo yajja mu 30 minutes olwawuliriza oluyimba n'asuulamu ebibya n'atusiibula. Kose ono abaddewo olaba naye ateekamu peeni mu luyimba lwo ne Lutalo. Kiba kyanjawulo nnyo. Kale so wetambula mpolampola nga tunayingira bulango njaga tunulire nga tugenda kufuna nnyimba empya. Mukomawo Hope industry obadde ogiraba otya wotabadde? Bayimbi ki botunulidde bogamba nti wotabadde? There is this healthy competition in the industry, okay, which I love. Olaba nga buli omu arwana gundi alese kanonze kandi tekali like buli omu arwana, so kitegeeza twongera okufuna ebirungi. Creativity yeyongera, buli omu olaba nga barwana but barwanisa bikolwa, barwana mu ngeri ennungi, so healthy competition ennungi. Okay. So wokomye bayimbi ki botunuli abato bogamba nti wotabadde bano mbutuufu endongo bagikubye?
just know band and they are doing good. Okay. So nga otugenda ofuna oluyimba olwa onina tutunuli ani akola audio ate yonina. By the way onina namwandikira namujjamu experience gyenfunye mu surprises. Era ko kajjaawo wakati w'okuva mu music but ningamba I need a soundtrack for my shows. Why not? So kusinzira ezo like naye mukanga nga ngendo kola surprise neterese tefuke tereta ataka eno surprise ataka tezireta tekutulo ataka teri kutulo omuntu omutima so nkolanga soundtrack for my shows bwente nenji like naruya. Okay. Audio ani amukola lawo kutandiko pijikira St. Peter's yali kukapya. Dan Magic no wa Bobby Wine. Yes. Okay. Ngali kama ochawo. Video ali bali babiri ne bayawule bali babiri nga Joshua so Joshua mala ne yegatta nani ono omwana omulala omunene Daga yakola onina Daga Fiction Max Films ata olimba sirwa dalu. Okay so it's called Solar Zanya online.